Omwana first born ye yali atandiseeko okusoma naye obutabeera na ssente nga bamugoba fiizi waali abadde ali mu pifu naye waali babadde bagoba fiizi kati takyasoma kuva mwaka guwedde mu third term tasoma aye nga ne bano baabano bali mu kkula beetaaga fiizi. Ebizibu bye nfunyeemu singa luli wali eri neetegereza bulungi sandiyise mu bizibu bino byonna sandibonyeebonye n'obubaka bwe mbawa mbuteeka singa nze nasoma kuba nali muwala mugezi ebizibu ndabye bingi mbonyaabonye singa nasoma singa sandirabye ebizibu bino tebalina kyakulya kyekituufu tebalina kyakulya abaana bange n'oluusi basula enjala nembeerawo ng'abaana bange tebafunye yadde kyakulya ne kaakati mbadde mbateekateekedde awo egundi muwogo gwe bagenda okulya naye era tebalinaawo kye bagenda kuliirako mb'oba bijanjaalo biibino aye ng'olweggulo mba nina kgenda nenjokya kasooli ku kkubo ako ka bizinesi ke nnina akatono kwenzija ezibaliisa kwenzija ssente ezisasula kano akayumba kuba omukyala agira ekiseera n'atusonyiwamu emyezi egimu wano wonna wano woolaba wengwa n'abaana bange bano mbeera mbi era munaba mulinayo obuyambi nsaba bambi munyambe taata w'abaana bange yanzirukako simanyi na gyali munkwatirwe ekisa. Amanya gaffe maama. Amanya nze Ninsiima Shamira. Gerako nnyo. Amanya nze Ninsiima Shamira. Ninsiima Shamira. Obeera? Mbeera eno Nankulabye mu zooni 2. Gwenga gwe mbeera okututte ekya kanda wena abaana awantu obusula wennyini tebategeera twanjagadde tubanye lifestyle ye ey'ekyabula embeera yo si nnungi mbeera yo nzibu azaala nina abaana 5 ono ye mukulu abaana nabazaala nga nkyali muwala muto. Okuteeka ekyo twanjagadde nga tonataka kulya abaana twanjagadde lwava nengeri gy'ojja mu kibuga ng'enva ng'onoonya ssente. Nava eyo nga sinnazaala kale baana bano nava eyo mu Lukunjiri ewaffe. Ssebo ndi mukazi Munyankole nentuuka e Kampala kuba n'ewaffe embeera yali mbi nga nkyali muwala ne ŋŋamba kaŋŋendeko e Kampala nsobola okufunayo akalimu akatonotono engeri gye saasoma nnyo kuba nakoma mu P6 engeri gye saasoma naakanzija eno mu Kampala oba nnoonyayo mukazi ankozesa ku bwa house girl kuba nava mu kyalo.
wayogera ku magisisi ng'omanyi wabaawo oluseera ebisinga ng'abaana b'obuwala balaba nga muwala buli ng'ali bulungi nga ebintu byakola nga naye tiyegomba kwoli. Okusoma kwo tekwali kulungi. Okusoma ewange sigamba nti nali saagala kusoma. Okusoma bazadde bange maama yafa ne nsigazaawo taata simanyi gy'ali. Ne ntuuka e Kampala nga ndi muwala muto. Bazadde ba taata wange bakyaliyo naye munnaaye nabo era tebalina maanyi kuba balema. Awo ne ntuuka e Kampala wano nga mmanyi nja kufunayo akalimu akatonotono nkakole nsobole okwebezaawo nga w'omanyi embeera. Obeerewo olabirire naawe onyirireko nga banno. Kuba nze natuuka ekiseera n'endaba ne neegomba okwerabako ng'abawala bannange nga banyirira. Ne ŋŋamba nange kirabika Shamira nkisobola. Naye gye byakomeekereza nga sifunye mulimu nga ndi ku kkubo. Ne ntuuka ekiseera ne nfunako omwami wange. Omwami wange bamuyita Oliikiriza Pawulo, ye yanzaalamu bano abaana. Ng'atenda kuzaalamu baana omusango otya mwasisinkana mutya gwe nga gwe? Yansisinkana n'aŋŋamba agenda kunnyamba kuba we twasisinkanira namusanga ne mugamba njagala omulimu oba omanyiyo omulimu nfuniraayo ate n'ekirala sirina wa kubeera. Kyengezaako gamba mwasisinkana mutya oba katundu ki kyava ku ki kubanga wabaawo abasajja abasinga nga just abaana mission ye gy'ayagala. Nasookera eyo Kyengera gye nasookera gye twasisinkanira ng'oyo omusajja akolera mu ssomero lya Kinaawo asiika sumbuusa. Bwe yali asiika sumbuusa nange ne ntandika okubeera naye nga tuzisiika babiri nga ŋŋamba ajja kunsasula. Ne nkola omwezi ogusooka ogwo gwo n'atagunsasula. N'aŋŋamba engeri gye yanzigya mu mbeera embi tajja kunsasula. Ne nkola omwezi ogwokubiri n'ogwokubiri nagwo n'ampaayo kale akasente akatonotono ak'okweyambisa. Ne mbeera naye kale ebbanga lyali ddene. Bbanga ddene lye nalidde nabeera naye. Kati bwe twesisinkanira yali talina mukazi. N'aŋŋamba lwaki tokkiriza ne tubeera ffenna n'ofuuka mukyala wange? Ne mugamba onaasobola okundabirira? N'aŋŋamba ye bwe tunaaba tukoze ffenna. Ne nzikiriza ne tubeera ffenna. Ne nzaala omwana asooka era omwana asooka y'ono. Naye munnange ne tubeeraawo nga tukola. Nali simanyi bintu bya family planning. Ne nfuna olubuto olwokubiri era omwana owookubiri y'ono. N'atuuka ekiseera n'ava mu by'okusiika sumbuusa n'avuga booda. N'atandika okukola booda. Ne tufuna akayumba ne tupangisa era omwo mu Kinaawa nga mwe tubeera.
ne tubeeramu ebbanga ddene lyalinga lya myaka 3. Naŋŋamba kati engeri gy'atandise ovuga booda buli kimu kijja ttereera. Nange ne nziramu amaanyi ne ŋŋamba engeri gy'aŋŋambye bw'atyo nja kubeera n'omusajja wange tubeere ffenna twezimbe tulabirire abaana baffe. Bw'olaba nti wanaafuna booda wajjinza obaawo enkyukakyuka enaasobola okubaawo? Nalaba nga bw'afuna engeri gye yafunye ku luno booda tujja kubeera nga twezimba, ssente zijja kulabikako. Ne tubeera awo mu nnyumba, omwana ono owookubiri n'alwala, n'atulwalirira, n'abeera bubi, ne tugenda mu ddwaliro. Tuka mu ddwaliro nga ne tusooka tusasula ezisooka, omwana n'awona. Baakyawona ne nfuna olubuto olwokusatu. Olwokusatu y'ono omwana muwala. Simanyi family planning, nga neebaŋŋamba nti family planning bwe bati bwe bagikozesa, nga sisobola bimanya. Ng'awamu batutiisa family planning, abamu bwe mpulira family planning kye kitegeeza, abamu bagamba kusiba luzaalo, nga ŋŋamba nze nsibe oluzaalo lwange siddemu kuzaala. Ky'ogamba gwe wasooka n'ogamba owaaye nze sijja bisobola kanzaale lumu. Ne ŋŋamba sijja ddusiba, ng'ate awalala w'otuukawo bagamba family planning bw'ogibeeramu ekwonoona, ekulwaza kansa wa nnabaana. Ne ŋŋamba sijja siba family planning. Ne mbeerawo awo ne nzaala abaana bano. Omwana owookuna y'ono, owookutaano y'ono muwala. Nina abawala 3, nina n'omulenzi, abalenzi 2. We kyatuukira ekiseera, taata w'abaana bange n'atandika okunneekyangirako. Ng'olwo alaba afunye nnyo, asiiba ankuba, oluusi tetufuna kyakulya. Ne nvaayo, eno waaliyo muganda wange. Ne nzija ne ŋŋamba kambeere ne muganda wange, nga bwe njiiya ekiddako. Kuba taata w'omwana wange nawunga miggo engeri gye yali ampisaamu, kuba yali akyuse nnyo. Ne ntuuka eno, ne mbeera wano ne muganda wange. Muganda wange bamuyita Kamuli. Ne tubeera ffenna. Naye yali alina omwana ng'ate ye naye alina omusajja. Ate ne muganda wange yekka oyo n'atuuka ekiseera n'awulira ng'akooye, nga takyalina yadde nasuubi ligamba kaatulabirire, kuba buli kimu ye yali atuwa ebyokulya, ebyokunywa, nga buli kimu yakituwa. Ne muganda wange oyo n'atuuka n'anneekyangirako. We nafunira omuzira kisa, mukyala bamuyita mukyala Nsereko Teo, n'ajja n'atugamba tubeere mu nnyumba eno, nze n'abaana tujja tubeerako muno, bwe tunaafuna akasente tujja gisasulanga emitwalo 3. Ennyumba gye musulamu ennyini? Eno yennyini. Abaana bange bano mbeera nabo, oluusi balwala, siyina kyakulya. Era n'essaawa zino we mbadde, babadde baakava ku gundi ku mazzi. Ne mbagamba ndaba n'omwana ono yennyini w'ositudde atuula yenna.
enjala emuluma n'otulo tumututte bambi tetulina kyakulya. Kikimuntu okuba nga atuyana oba bwakiwaali Omwana ono kale atera okulwalamu naye kati kirabika ebbugumu n'ekifo kiraba kye tulimu tekiriiko ddinisa. Kwegamba kale embeera mbi, obulamu okutambuliza wamu obulamu bwaffe, obulamu bwange bwe mpitamu bwo si bulungi n'abaana bange baabo bakuze tebasoma tebayina kale buli kimu nze maama waabwe ninawaawo ka bizinesi katono njokya kasooli oluusi newolayo nga 50,000 ngenda newola kasooli nemwokya nenzizaayo ssente kyokka nga kwezo ssente kwe tulina okulya. Kasooli mujja eri kaleerwe ntambuza bigero mmuggyayo oluusi nentambulira obwereere nga simusanzeeyo. Ako ka bizinesi ke nnina akakasooli kwe tulya. kati ka bizinesi okakolera wakko oba okakolera wano wenyini wa Ka bizinesi njokyezaawo ku kkubo awo nga ku kikubo ekidda eri mu kiyaayi wenjokyeza kasooli wenzija kasente akatonotono. guno omulimu gwa kasooli gumaze mu bbanga ki? Oyo kasooli mumazeemu omwaka gumu kuba natandika okumwokya omwaka oguwedde mumazeemu omwaka gumu paka ne kaakati. Oluusi tusulira na buugi koota ya buugi gye tugula ne tujjuza esseppiki awo basobole ossula nga banywedde kuba omwana wange ono ayagala nnyo okunywa. Omwana ono singa akyayonka naye namuggya ne ku mabeere. Nina ekiseera kye natuukanga ne muyonsa siridde sinywedde ne muyonsa bwereere kyokka nga mpulira buli we muyonsa gye nkoma owulira kamunguluze nensalawo ne muggya ku mabeere n'abeererawo era ngulayo awo kakoota k'obuugi awo ka £20 ne tukasulira oluusi ne mbagulira lumonde ne mubateerako nga tayina nva ne banywerako amazzi. Kati ku byekyokulya byo nga by'okuba n'abaana okikola otya? Waka we nkusangidde obadde olina mu maziga okaaba nti onoonya oba bano banaalya ki oba ki? Tebalina kyakulya, kyekituufu tebalina kyakulya. Abaana bange n'oluusi basula enjala. Basula enjala nembeerawo ng'abaana bange tebafunye yadde kyakulya. Ne kaakati mbadde mbateekateekedde awo egundi muwogo gwe bagenda okulya naye era tebalinaawo kye bagenda kuliirako mb'oba bijanjaalo biibino. Aye ng'olweggulo mba nina kgenda nenjokya kasooli ku kkubo. Ako ka bizinesi ke nnina akatono kwenzija ezibaliisa, kwenzija ssente ezisasula kano akayumba kuba omukyala agira ekiseera n'atusonyiwamu emyezi egimu. Wano wonna wano woolaba wengwa n'abaana bange bano. Mbeera mbi era munaba mulinayo obuyambi nsaba bambi munyambe taata w'abaana bange yanzirukako.
simanyi najjali munkwatirwe ekisa kwanza ddala n'enju eno yo nga ogimanyiddinga otya ati nga akalimu k'okukola kako oba tuzeeko emabega ogambe nti guno omulimu gw'okola ti gwakukola ki gwa kwokya kasooli ate n'ogamba mbu ogumazeemu ebbanga almost mwaka ki kyogufunyemu kati nga ku rent yo gw'ogikola otya gwe nga ggwe nti oluusi simusasula omukyala eyatuwakana akayumba oluusi atusonyiwa emyezi bine ngendayo ne mugamba n'abakyala olwaleero sifunye n'ekyokulya oluusi ngenda ew'oyo mukadde ne musaba ekyokulya ne mugamba abaana bange bagenda kusula njala ne musaba ekyokulya n'akimpa nyumba ezongazo zakutukakutuka ate wano abantu abasinga kyemanyi tewali kisefu wano awantu tewali seefu naye mukama yakyakuumye singa si mukama singa tetuliiwo amabaati gokka gwe guno ogusulako n'abaana bonna abaana mukaaga nsulako n'abaana bano tuli abantu 6 tusulako ffenna bano ababiri nsula nabo neneesikamu n'ono omukulu n'asula ono n'ono ne basula eri omukulu ne mwalira wano leesu ne yeebaka kati nga tuzeko emabega ye omusajja ki kyayayogera tata w'abaana tomuwuliriza gwe nga yaziggyako simu yaziggyako simanyi gye yalaga yadde n'ogamba nti ejja alabe ku baana be tasobola naye nga bakiŋŋamba nti gwe wako obvious ogambye nti essimu yaziggyako takyakuwuliriza naye nga gwe simanyi gwe kati gamba mazima nange ebigambo byennyini bimpeddeko kwanoonya nenge kinaasooko kwako ndaba n'ebisenge byennyini birimu ebituli enzigi ekyoka enzigi teziriiko ku nju awantu wobeera wennyini walabikira ddala nti tewali seefu ngomayo abantu abasinga babeera mu katanga nga buno mwennyini mubaamu ababbi tofuna buzibu ng'obwo oluusi tewali kale wano engeri gyembeera awantu ennyo munda omubbi tasobola kujja n'amanya nti wali eri okudda eno munda eno waliyo akakuubo oba tebasuubira nti waliwo omuntu alina kuba bw'ayimirira wali eri ku kkubo n'alengera ntasuubira nti eno waliyoko ennyumba endala amabaati go gatonya ennyumba zirimu ebituli nagezaako n'okugula eddagala ly'ebiku ebiku wano bituluma abaana ne bandwalirira kati juzi ono omwana naakamujja wali ekawaala okudwalira kawaala nga mulangira bino abaana bye balwalamu baba bamuyita mulangira n'alwala n'abeera obubi nga sirina kyakkola nina ne lwe natuuke olunaku nenzigwamu essuubi nga ndabira ddala nengamba oba nejjewo oba nsigalewo ngamba naye abaana bange sirina gwe ngenda balekera sirina ye omusajja gwe wali ofunye takugambangako mbu kankutwale oba teyakutwalangako gye bamuzaala ye nga ye oba gwe jesi byakomawa mu kkubo nedda
ekituufu kyo ewaabwe simanyi. tayitangako kiteeso n'agamba mukankutwaleko ewaffe abewaffe seetangako tampangako kiteeso n'angamba tugende ewammwe. Mpozzi nze yali ayagadde omubuuza ab'eŋŋanda be, ekyo nakyo yakisirikira teyanziramu. tulina bwomanyi bonna kaabe wa Luganda kaabe Sinaayo wa Luganda yenna gwe mmanyi. Mpozzi nze alina baganda bange be bazze be bampaayo ka kiro ka kawunga ne mbagoyera akawunga ne mbafumbira waawo n'obunyeebwa ne basobola okusulira awo. Kati abewaka katugeze nga maama taata nyenga ye jjukira wagambye taata yali bibye kati talina kyakuyamba gwe. Taata wange yanvaamu engeri gye twakula naffe nga gye tuli tebatuweerera tebatufaako. Taata wange naye gyali simanyiiyo, ayinza okuba yafuna omukyala, simanyi oba yafuna omukyala kuba kababeere n'abazadde be bokka bamubuuza gyali tasobola kugambayo. N'essimu azikyusakyusa n'akyusa ennamba n'osanga nga leero akubye kweno enkya akubye kweri. Nze taata wange ekituufu kyo simanyi gyali. Nze mbaddewo bw'omu ntobye nzeka ntobye n'abaana bange paka kaakati. Bano abaana engeri gye bakozeemu jjukira omanyi bw'ozaala ng'ensi eyeetooloola jjukira emyaka gye bagikula abaana basoma. Abaana tebasoma, abaana bange tebasoma. Kuba ndaba n'omwana ye kennyini omwana ow'obuwala omukulu first born akuze eyandibadde Omwana first born ye yali atandiseeko okusoma naye obutabeera na ssente nga bamugoba fiizi waali abadde ali mu pifu naye waali babadde bagoba fiizi kati takyasoma kuva mwaka guwedde mu third term tasoma. Aye nga ne bano baabano bali mu kkula beetaaga fiizi. otuufu omusajja n'akuzaalamu abaana 6 nga tasaana baba wadde n'ekintu kyonna nga tasaana kuweereza ate nga ne taata naye ali bibye. Sisuubirayo nti mube waffe wali asobola n'okunnyamba. Taata wange teyasobola kunsomesa nga nkyayagala osoma. Nsuubira nti wano wenzaalidde bano abaana era nawe asobola ovaayo nannyamba. Kati era njoodde enju gy'osulamu eno takusumbuwa? Oli omukyala muntu mulamu. Ntuula ne munnyonnyola ze nfunye muwa, ze sifunye simuwa. Nga mugamba maama wano siteredde nga nsaasira. Mbeera mbi. Baako kyogera ku bantu abakulaba nti ng'osobola okuba nga basobola okukuyamba tosobola okukola gwe nga gwe n'osobola okuba nga osobola okukwasaganya abaana bo
bw'okuze ng'olabirira ate nga gwaba gutaata gwe maama kiki oyagala tebasobola kwongeza kwakuba oludde ogambe nti olina ka bizinesi ko kakola jjukira kakola kakawungezi bizinesi wetambula yakasoole nga wemanyiire ofuna oba tofunye kiki osobola okukola nosooka nga for the start nga n'abaana osobola balabirira kwakuba oludde abaana oludde bakoze tebasoma tebamanyi kye bayita pensi oba peni byensobola okukola nga bwe nkugambye nti saasoma ntunda kasooli nze nali ngezezzaako gendako eyo mu gundi mu bino ebya Museveni ebya sikiringi ogezaako okunnyamba nali njagadde nsome ng'ekyalaani kyemba nfunirako mbeere nga nkola ssente naye natuuka ekiseera ng'ate ndaba bwe ŋŋenda eyo abaana bajja kwetaaga okulya bajja kwetaaga okunywa sirina gwe ŋŋenda balekera wano baana bato nensomayo emyezi gyange 3 nenkomaawo ne ŋŋamba leka nnoonye ekyokukola kubeera n'eri ojja vaayo ng'eno abaana ojja vaayo nga kikeerezi abaana tebafunye kyakulya tebafunye kyakunywa abali eyo abampuliriza abandaba basaba ku buyambi basaba obuyambi bwammwe amafiina yonna gy'oli nkukubira omulanga amafiina nsaba onnyambe abaana bange basome kyensinga okwagala naddala omwana omukulu abaana basinga bennina baana ba buwala njagala abaana bange basome babeere mu bulamu obweyagalaza saagala babeere nga nze nnyinabo kirooto kyange kye nnina baana bange kusoma baana bange babeerewo nga balamu segirinya yonna gy'oli honorable nkusaba nyamba buyambi yonna gy'oli nkusaba taata nyamba eno gye ndi mu mbeera mbi wakiri banfunireyo akalimu akategeerekeka kensobola okugyamu okulabirira abaana bange basobola okufuna ku kyokulya watuukira ozimba eddwaliro taata nkimanyi nti wali mu kkomera naye nkwegayiridde nyamba funa obuyambi kubira omulanga ndekayiridde munyambe mwena bazira kisa abali eyo munyambe abaana bange simanyi kyakubakolera naye abaana bange neetaaga babeerewo basome babeere bulungi babeere mu bulamu obweyagaza embeera mukyala embeera gy'ayitamu bambi alina abaana 6 tebalina kyakulya ate ne kati tebannalya nga bo nga bwebalaba kyaba asobodde okukola kyakola olwedde n'obudde butuuse bw'okukola naye nga talina wadde n'ekikumi talina na wakutandikira naye ng'ali mu maziga bambi akaaba yeetaaga buyambi maama nga tumaliriza obubaka bw'osobola okuwa ku bantu nga tumaliriza nga osobola kyogeramu basobola okuba nga bakufuna obubaka
obubaka bwe mbawa naddala mbuwa bawala bannange. Bawala bannange beekuume. Nze wendi siyina birwadde, obuzibu bwe nnina kuzaala nga nkyali muto. N'ekirala beetegereze abasajja be bagenda nabo. Bingi ofunyeemu. Ebizibu bye nfunyeemu singa luli wali eri neetegereza bulungi sandiyise mu bizibu bino byonna sandibonyeebonye. N'obubaka bwe mbawa mbuteeka singa nze nasoma kuba nali muwala mugezi, ebizibu ndabye bingi mbonyaabonye. Singa nasoma singa sandirabye bizibu bino kuba kati mpulira nejjusa lwaki nakikola bwe kityo, lwaki ndi mweno embeera embi. Bonna ndibeeredde bulungi nga nasoma nina omulimu gwange sibonaabona na baana. Kye mbagamba mwetegereze bawala bannange. Ndi muwala muto, nazaalira ku myaka mito. Nali sisuubira nti kisobola okubeerawo. Mbonyeebonye.